nga Kabambaggulu abukeesezza ng'ebitonde byonna bimutendereza nga naawe awo wooli oteekateeka okusaba essaala ye esooka ey'olunaku. Mukyala mukulu ono Akeera kumusaba mugemulire bakasitoma wamma gwa kikubi ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ama Katonda mpa obulamu andeetere bakasitoma nkikube nfune ssente nange bino mbiveemu. Ky'okeera ossaba Ate n'akawungezi nera neemusaba andeetere bakasitoma abalungi abasasula abatantuga. Naffe nga Unique Media nga tuli wamu ne Media Shade ne MBK Photography, olunaku olwaffe twalutandise n'essaala amangu ddala nga tumaliriza ne twessa mu ddene wamma gwe obusimu ne buyitingana. Olwo nno nga tusaba otulagirira wa gye tugenda okukolera emirimu gyaffe egya leero. Twabadde tunoonya ekitundu ekimu kisangibwa mu Kampala ng'eno waliyo abakola emirimu egy'enjawulo nga n'omukyalo ono gy'asangibwa n'omulimu gwe gwakola. Okola mulimu ki? Mulimu gwe nkola ndi NNYO neekolera gyange neeyiiya mpolampola. Weeyiiya mpolampola. Buli omu waali walabira omusana n'enjuba, emirimu egimu gyesittaza, emirimu emirala mirungi nnyo. Gwe ng'oli awo oteekateeka ossiba ettaayi yo oba oyambala ekiteeteeyi kyekyo ekirungi kye wagolodde. Abamu baba beeteekateeka kuyimirira mu bifo byabwe we basuubira okujja 10. Amangu ddala nga tumufunye twasalawo emboozi yaffe ogitambuliza ku mulimu gwe gwakola. Omanyi banneekolera gyange ebizibu bye bayitamu. Abasajja abasinga abamu bambe si bafumbo tebeeyonja omutwalo eyo nga mukyafu naye era n'oguma nga tonna kyakukola ogamba waayo ndi ku mulimu. Oyo tosooka mugamba genda onaabe. Anti omugamba ssente ziba zikuyitako ate wazikukola. Ddala kiki kye balowooza abakulembeze? Gavumenti etufunira emirimu. Si buli ayingira nti guno omulimu gw'obwanneeka alina kubanga gwasobola. Mulimu abayingiramu lwa mbeera lwa buteesobola. Batufunira eby'okukola. Kuba kati abakazi bangi wano Uganda. Naye ng'emirimu tewali. Kati buli ava abayagala ayingira mu guno omulimu. Tusaa gavumenti etufunira eby'okukola etufunira emirimu. Nani mugambe nsiika chips. Kuba egyo gy'emirimu gye tulimbiramu kati. Wangi maama. Kusiika chips, kukola mu woteeri, kusiba nviiri. Bwe bityo. Kati omuntu oyinza mugamba nti ndi NNYO. Kiba kiswaza. Mwebale abalabi ba Unique Media channel eno. You can like, subscribe, comment, samike gemanya gange. Eno channel tunyumyanyumyamu ebintu oba oliawo ebiyamba eggwanga lino. Tukyaza abantu ab'enjawulo ne bannyonnyola embeera gye balabamu ebintu byabwe gye babikolamu. Ebiseera ebisinga tugenda nnyo ku kirowoozo ky'omuntu wali eyo wansi. Media Shade Uganda eteekamu akasente basangibwa ku Balintuma Road. Bakugamba gwayagala okusoma ebya journalism, ayagala okusoma okumanya okola ku radio, okola ku TV, okola ku okweditinga ebifaananyi, okola biki byonna babikolako bulungi. Osobola nga obanoonyako nkuba kweza ennamba z'olaba ku screen yo. Then MBK Photography yali emabega wa kamera era yagamba nyinayo mikolo, oyinayo kwanjula, oyinayo kasiki byonna bikwata bulungi. Memories ezo nazikwata, togenda mu bantu bakolera memories zo. Kubira ku MBK Photography kweza ennamba z'olaba ku screen yo era agamba nti MBK for your memories. Olunaku olwaleero tulina emboozi tugenda okwogerako, ayinza okubeera a bit sensitive naye tugiwulirize ate tuyige, kubanga ensonga lwaki nkola program eziti kuyiga oba oli obibadde tomanyi obitegeere. Amanyi bagamba buli omuntu waali walabira enjuba n'omusana, so don't judge. Kiwulirize kitegeere, then oba olina kyobuuza osobola ogenda mu comments awo n'oteekawo. But like I always say, oba omanyi togenda kuwa muntu kitiibwa tokomentinga bambi, bireke. Omugenyi wange olunaku leero tugenda batunyumyanyumyamu naye olw'okuba ensonga ze tugenda okwogera ziri a bit sensitive. Tetugenda kulaga face ye, sijja na kumubuuza amannya ge, tojja gategeera gwalaba. N'eddoboozi twalikyusizzaamu okulaba nga tosobola mutegeera bulungi olw'ensonga
ezitali zimu. So ogamba otya maama? Jandise bagamba otya eyo? Obulamu bulungi? Obulamu bulungi mpozi obubu. Manyi covid twamuvaamu baatugula naye oba oli awo engeri gye nkulaba nze ogusooka yakubuuza covid yakuyisa atya? Covid yo yatuyisiza ddala bubi, emirimu tewali bagaddewo, tetukola tetufuna ssente, era embeera bwetyo. Okay. Okola mulimu ki? Mulimu gwenkola ndi NNYO, neekolera gyange, neeyiiya mpola mpola. Weeyiiya mpola mpola. Omulimu nga tetunagenda waguyingira ddi, kyekyakwetera okuguyingira, ogusanze otya? Omulimu naguyingira naye era siruddeemu nnyo, ndowooza emyaka ng'ena. Oluddemu myaka ena oba okitambudde oba oludderuddemu? Ekyakuleetera okuguyingira? Mbeera y'obwavu, oluusi bakukozesezza otambuza emmere tebakusasudde, bagamba kanyingire mu buneeno omulimu nsobola ofuna akasente ka buli lunaku. Bali malina giri bakuwanga buli lunaku, kuba kyemmanya batambuza emmere babasasula olunaku, si bwe kiri? Batusasula naye era akasente kaba katini nga tekakumala, ebyetaagisa biba bingi. Kati before nga tonnayingira guno wali okozeeko mirimu ki? Hoteeri, wawusigaalo, emirimu mingi mingi. Bwe tuba tuyingira emirimu gino ebiseera ebisinga ziba connections. Kati gwani akuleetamu? Waliwo eyakuyingiza nti oba yakujja eno oba yakugamba watusobola okukola kino? Ani oyo? Tewali yanyingiza, nali nkola mu bbaala eyo ekanaaba, ensanga nga bakazi bakola, nange neŋŋamba kanyingire mu guno omulimu ngezeeko ndabe. Kanaaba yewa? Kanaaba Ndejje eyo. Nga bwe nabagambye, wuliriza, tegeera, yiga, tojajinga, kubanga tomanyi bantu bye bayitamu kukola bye bakola. Okitegeera? Kati abazadde gye bali? Taata wange gyali, maama yafa nga ndi muto. Ndowooza yandeka nga nina emyaka nga 10. Yafa taliiyo. Olongo tuliwa? Wakulira? Eyo sayidi ze yeekagadi. Gye baffe. Kati bamanyi ku mulimu guno nti nkola kino oba? Nedda. Taata wange tayagala kumanya mulimu gwenkola, bamuweereza kasente tambuzangako mulimu gwenkola. Kanaawe abazadde baagala nnyo mmanya abaana baabwe bye bakola, era alina okuba at least abuuza. Nze wange tambuuzangako. Kati myaka ng'ena emabega oli mu guno? Sente zo zijja? Era bwe bityo okola leero enkya tokola bwe bityo. Temukyali ssente bulungi. Kati alaballaye, kati ova otya eri gy'ogambye n'ojja wano sijja kwogerawo? Nali ndudde nga njagadde kukyusaamuko, tosobola kubeera mu kifo kimu paka. Kati leero oyinza okunsanga wano eno enkya n'onsanga ewalala. Tutambula? Tutambula naffe. Kati omulimu guno gulimu levels nti wano wazino, wano wazino, wano wazino? Byoba ontemeratemeramu? Anti kati buli omu wano eno abeera ne gundi ye, ne levo ye. Kati levels eziriwo ezo? Buli omu ne bbeeyi ye. Balwenjingira mu mmeka? Oli omutwalo, tandikira ku mutwalo kudda waggulu. Ab'ebiri, ab'esatu, bwebityo 5.
mutwalo ngaye mutwalo ebiri olwo nga kisinziira ku ki anti kati ono buli omu buli kasitoma ajja n'ebbeeyi ye kisinziira enteesa gye mukkaanyizaamu byakuteesa nyinza okujja n'ennya zange nedda kuminya nedda ennya toyita nze mbasiita ali guli mu mmeka kati oba ngamba emeka mutwalo wenzija nga ziziweza tombeereramu osobola kubeereramu kakati nga we tugenda ne tukola emirimu waliwo ogamba leero lunkoledde leero luganye kati gwe olunaku olukoze olwo tuba tuli mu bantu nga bameka ogamba nti leero lukoze abula sijja kulimba sente ennaku zino embeera si ya mulembe tewali bizinensi etasala oyinza okubeera kawo ne zibula n'osula nga n'olusi tolina ate ng'olina okusasula ekifo ky'omugagga sente ne zibula bade manyi omukulu yasasula zoggula nze mba nsasula awo nimbye kati nze wenzija nenzija nkugule mbadde manyi nze amanyi gye nkutwala naffe embeera si ya mulembe kati twogere nga generally tugyewo covid kuba embeera yo tennatereera before covid biki olwo nga tuli kubanze nyinza okugamba munaye nze ntunda butungulu leero olunaku lunkoledde byenasubudde byonna byaweddewo okitegeera leero lunsaze siina nnyo byentunze kati gwe mu bizinensi eno nti nze nkola kino lwobala nti okoze tuwambazajja nga bameka 3 asatu baba bangi nnyo bwe bajja tobatwala otwala asatu bo bano batwale bameka bameka obeera omaliddewo banno asatu baba bangi nnyo kale nga bameka kale bwogamba kale nga 5 olunaku luba lukoze werusaze tuli mu omu 2 olumu n'obutafuna naye wala we mutuuka nga tofunye mweno Uganda ate jjukira kati twayingidde n'ekisiibo tuli mu kisiibo tewali sente tuli mu kisiibo okay asamike ge manya gange program channel eno bagiyita Unique Media era nga tunyumyanyumyamu nagambye n'emboozi girabe bulabi tegeera ebintu ebimu then otegeere na nsonga lwaki abantu abamu bakola bye bakoze nga tonnabajjajinga sooka obategeere MBK photography yalemega wa kamera era yakwasaganya buli mbeera ntera nnyo bagamba ensobi yonna gy'olaba n'ebirungi byonna by'olaba MBK goba onenya naye ng'akola ebintu bingi nnyo so munoonyawo kweza essimu aziri ku screen yo ebikwatagana n'okukwata emikolo okuba ebifaananyi nyina birthday nyina simanya baby shower azikuba nnyo bulungi azikuba nnyo bulungi osobola omunoonyaako noba nga ate anytime anywhere osobola okuteekamu memories ezo n'oziraba n'olaba embagayo esuuti gye wayambala ng'eringa weri ng'ate teyafuuka ya bbululu ng'abalabe bakola then Media Shade Uganda yeteekamu era akasente bo basomesa busomesa kumanya kukola bintu bino nga nze wembikola ng'embike wali mukola byakola byonna banoonyeko kweza essimu abajja bakwata bibakoleko ebbeeyi mujja kuba muteesa bbeeyi ntono nnyo naye nga kyofuna kyamaanyi Media Shade Uganda bagamba inspiring perfection kakati waliwo byempulira nti waliwo ab'okukubo waliwo kati gwe bakufuna batya oyina babafuna batya then n'ekirala gwe ng'oggyeko gwe okugamba nti banfunawe batyo bakusiima oba kuki oba kuki
mbeera ki ez'enjawulo abantu ze bayitamu okubafuna? Kati abantu okutufuna alimu batukubira amasimu bakuba nnyo amasimu batukubira batwala amanamba gaffe nakubira nakubuuza wooli n'alyoka ajja. Ate egundi endala bano abagira ku kkubo bo tebaba na masimu? Nabo baba nago tubeerawo awo nakubira essimu nakubuuza wooli n'omugambiye ajja. Naye nga ate naffe guno omulimu tukola naye era sigamba tuba twagala olumu ebambeera naffe tusaba buyambi batuyambe. Olinayo abaana? Sirinayo nava nze mu kyalo nga ndi muto nensookera mu mirimu emirala mu bwawusigaalo bambonyabonya nenvaamu nenyingira mu guno omulimu. Tonafuna naye tusuubira ofunayo. Iye njafuna Katonda bwali bayagadde bali basazeewo. Bizibu ki ebiri mu guno omulimu? Ebizibu byosanga bingi sobola byogera wano. Temeraako byosobodde. Bingi nnyo omuntu mutuuka eyo bingi. Tofaayo gwe tofaayo biŋŋambe. Biba bingiyo abasajja abasinga abamu bambe si bafumbo tebeeyonja omutwala eyo nga mukyafu naye era n'oguma nga tolina kyakukola ogamba waayo ndi ku mulimu. Oyo tosooka mugamba genda onaabe. Anti omugamba sente ziba zikuyitako ate wazikukola amala gaguma tugumira bingi nnyo olumu batuvuma nakusanga kati nga oluusi oli awo nimubyo nakuvuma atyo kati omuddamu atambula n'agenda. Ekirala biri byokka bukyafu then nakubavuma? Ebyo byokka nze bwe buzibu bwensanzeemu. Kati kambuuze kino ekibuuzo generally baani woba bazeebazeemu baani ababettanira ennyo? Basajja. Of course nkimanyi basajja bafumbo bavubuka webikyo bonna. Obawo ennamba esinga. Anti kati ffe tubeera tetumanyi naffe tulabirawo nga bazze naye kyemmanya basajja bonna. Bambi bawagira kampuni beebale. Bawagira abafumbo abavubuka olinaja n'agamba kati abasinga basajja bajja wano ng'oluusi abakazi beeka babayisiza bubi oluusi bafunyemu obutakkaanya bayombye n'agamba kangendeko eno woono. Bajjako stress. Nakubira essimu nakubuuza wooli najja nakuwaayo kyakuwaddeyo. Wenzijja n'essente zange nga nzirina nzeewulira waliwo services endala ezeegattako. Obanga ziriwa? Ngamba. Mpozi keya. Keya otegeeza ki? Omuntu okwogera naye bulungi n'otamugobaganya n'omuleka n'otamugobaganya n'otamwanguya. Anti waliwo nayinza okugamba yanguwa ngenda kukola biki biki. Singa oba omulese n'amaliriza byaba amaliriza n'agenda bulungi. Kyekyo kyokka. Omutwalo gwange ogwo ogumu gwe mba nkuwadde oba ebiri oba zonna ze tukkaanyizaako tuba tugenze mu bbanga ki? How long? Kisinziira bwenyinza kyogera kisinziira omusajja ye. Ayinza okuba omutwalo gwange kiro kiramba. Si kiro kiramba. Omusajja kasita ava amaliriza agenda kubanga ffe wano eno ffe tetugobaganya tetugoba bakasitoma. Omuntu asobola kuwa ssente zate nange mba njagala nkyo omuntu oyo akomewo. Nina gwe nali njogerako naye emabegako n'aŋŋamba bo balina babiclassifyingamu simanya short simanya longo simanya biki ekyo kye bayita batya bammwe wano temubirina? Naffe wano weebiri waliwo short longo webiti weebiri. Kati nzize ku longo. Anti ekyo ekigambo kibuzaabuza nnyo abantu kati longo
nze dda nali manyi nti kuba kwebaka ate tekuba kwebaka. Simanyi oba Byenziza omumanya bannaye ebintu ebyo byenziza okumanya byobuŋŋamba byenziza omumanya. simanyi oba luutumeka oba 2 bwe bityo. Oziba 2 Emirundi 2 katugambe bwe tutyo. ebiri awo lyerongo. Manyi dda longo kupa kusula. Shoti gwe Gumu mulongo mirundi 2. alizo emba njagala 5. Ani kati oli anti oba wa sente zo katugeza. Oba oyagala 10 oba oli wa sente zo oli wa kajeeko. Kati baleza mikege manya gange. Unique Media ye channel. You can like, comment. Gwatanaba ku likinga, bambi likinga. Otama ku subscribing, I mean. Bambi subscribing. Then likinga. Then omala subscribing akadako kanyigeeko so that buli tuba tutaddeyo ekintu osobola okubanga otegeera nti Unique Media etaddeyo. Tunyumyanyumyamu n'omuntu wange wano ku mboozi oba oliawo abantu abasinga ze batya okwogerako nga tubalabira from a distance ne tujajinga abantu bano tunnamanya kyekyabatwalayo era biki birowoozo ki bye balina. Kakati kambuze nawulira mu COVID-1 yeka nga sinagendawo mulina president munawe mulina ekibiina. Anti kakati ffe wano eno tulina chairman waffe bw'ojja mu kitundu kye ng'oli mupya akujjako obufaananyi buli kimu enamba z'essimu abeewammwe alina kubanga n'enamba z'ewammwe bw'ofunira obuzibu ng'akubira beewammwe. Kakati wawaayo ya muzeeyiwo? Namba z'abazadde bange gye ziri ewa chairman. Alina kubanga akumanyi tasobola kubeera nga takumanyi. Nedda sigamba mu kitundu ngamba kati nga woolaba nti ba bloggers tuyina president waffe ye Isima okitegeera Ismall Access. Then olaba nti bano abatunda eddagala ly'ekinnansi balinayo abo ba leaders baabwe. Mbuuza mulimu guno nammwe muyina? Nze simanyi bulungi naye nga mpulira bagamba mbu tulina atutwala. Nze simanyi oba ye bad black oba nze simanyi. Simanyi. Kale kati nalabanga mu COVID waliwo be nalaba ku TV nga bakaayana nnyo. Kiki wandyagadde gavumenti ekyuse mulimu guno senge bayakukyusa? Gavumenti etufunira emirimu. Si buli ayingira nti guno omulimu gw'obwanneeka alina kubanga gwasobola. Mulimu abayingiramu lwa mbeera lwa buteesobola. Batufunira ebyokukola. Kuba kati bandeeko abakazi bangi wano Uganda. Naye ng'emirimu tewali. Kati buli ava abayagala ayingira mu guno omulimu. Tusaba gavumenti etufunira ebyokukola etufunira emirimu. Tusaba gavumenti? Nti era gavumenti ekuyamba naye weeyamba. Ne kati nawe wakkakkana tonoonya ku mulimu mulala. Tokiraba kati onaategera otya mbu gye giri? Kati mulimu ki gwe nnyinza okunoonya? Nze kati namanyira kwata ssente za buli lunaku. Sikyasobola kusimanyi kutambuza mmere, simanyi ssente za mwezi, sikyasobola egyo emirimu. Olina boolabirira? Nina taata wange mu kyalo nange n'okwebeezaawo nembeera nga sisabiriza. Naye nga zimala ebyetaago ssente ezo? Era tezimala, tewali ssente zimala. Naye era otetenkanyiza akakatono k'oba ofunye kw'osinziira n'otetenkanyiza okwo. Kakati w'ofuna omuntu n'amala okukola byakoze naawe n'atakusasula okubirawo omulanga. Naye nga wali obiwuliddeko? Mbiwulira, sirina we nkubira mulanga okuggyako omuleka n'agenda. Kwembeera sirina we nze sobola kulwanagana n'omusajja. Naye muleka n'atambula n'agenda. Kyali kikutuseeko? Osoose kusekamu. Naye dda tekintuukangako. Nze abange bamanyi ewange ojja ssente ziri mu ngalo. Nako okukolerera bwereere.
osooka kukwata asooka kumpa oba kusooka kumaliriza then nakusasula. Asooka kunsasula ntujooka tunyumya ne mubuuza oli otya kulikayo gy'ovudde. Muba n'obudde obwo obubuuza. Tubuuza naffe tuli bantu. Naffe tubuuza. Kati nzize mbuuza. Nzize maze okuwa ssente. Anti kakati okubuuza onakuba ng'obadde kasitoma wange wa buli dayiro oluusi. Kati nga nkubuuza ne ngamba oli otya ng'olumu tunyumya. Olumu nankubira n'essimu ne tunyumyako nga tagenda na kujja. Awo guba gukyali mulimu. Awo tetuba tetumikisinze business with pleasure nga bwe bagamba. Ankubira essimu oluusi nampeerezaayo omutwalo. Ogwaki? Ogw'okulya. Tubeera ne bakasitoma. Olya sinakubirako okubuuzaako. Kitegeeza waakuwa omutwalo gwe obakubiddeko n'akuwaayo omutwalo. Teeza naye kati twayagala okubaako kye yeekolera nga tayinaamu omuwola. Kambuuze mubaamu ebbanja. Temuli bbanja. Temuli bbanja. Temuba bbanja. Neero omuntu agenda kujja owa omuntu kushuwadiro ng'okimanyi ssente. Mbige photography temuli bbanja. Temuli bbanja. Roland teri bbanja. Sengeeto Frederick teri bbanja. Landigamoli tebawola. Oba togobye bakasitoma abamu? Ffe tetuwola. Kati waneno bw'owola omuntu n'atakuwa ssente tonna w'ogenda kumuloopa. Ow'ebbanja tebamusiba. Kakati senga oba wakufuna bizinesi kuva mweno embeera, wandyagadde bizinesi ekuwa ssente nga mmeka olunaku? Kuba kati ogambye omanyidde okukwata ssente za buli lunaku. Kati saa zino neera kati nange njagala bizinesi kuba kati bino ndabika mbikooye bintamye. Naye mbadde njagala ssente za bizinesi nsobole okukolayo oba ng'edduuka oba saaluuni. Omulimu gwonna gwe nsobola oyingiza buli lunaku ssente. Kyenjagala. Nati kati omulimu ogukuwa ssente lwaki ate ogambye olabika obikooye? Ng'ate ebizibu bye waŋŋambye ebizibu bibiri byokka. Kyogala kye kikoyeza ebizibu. Ebizibu gwa saaluuni nabiki nga gulimu ebizibu bisukka mu bibiri. Naye era ndaba omanyi omuntu obulunaku bwe bukya neera omuntu oba okula tosobola kubeera mu guno omulimu. Basuubira kaddiwira muneeno simanyi pezimyaka simanyi 7 simanyi meka oba kalaawe nga bakaddiddemu nga balina n'abaana tobamanyi. Mwebali naye era nze omuntu abeeramu ng'akyesobola n'ate ekiseera kituuka nga tokyasobola nga tewakyalasobola kukyama mu maaso go ng'alaba okaddiye oli mu myaka 6 5. Experience. Nze bwe mba nkooye mba nsobola okukola bizinesi endala. Naawe tonnakoowa. Kyanoonya ssente za bizinesi sinazifuna. Ye kambuuze bino ebya endwadde kuba zino endwadde ezigirira mu kwegatta zo muzikola mutya? Waliwo ayinza okujja nga alina ssente ze naye ng'agamba nze mukikola muti ekyo? Nze nange wano wendi sisobola. Life guard zibawo okututaasa. Life guard bwe ziri okututaasa ne zino eza gavumenti ez'obwereere sisobola. Ate wenzija n'akasente kange. Nze nga simanyi abalala. Ogamba tomufunangayo? Tubafuna naye era munene tubagoba obulamu. Tuba twetaaga obulamu naffe. Tuzigobera ddala. Abasajja tubagoba. Nakasitajja we natandika okweyogeza nga mugamba genda. Ng'osesema. Ate abeera yazimpadde anti kakati. Ogambye basooka kuwa n'olyoka. Kati tugeze omusajja azze nga tayagadde neera kukozesa gundi ezo. Asobola atuuka akugamba. Anza n'okusanga wali eri wali we tubeera oluusi n'akugamba. Kati omuntu omugobera awo nga tonamuyingiza oluusi mu luumu eyo. Omugoba. Kati wayogedde nga tutandika wayogedde ku
landlord wage landlord wamuyise landlord sijjukira kye wamuyise oyo mba omuwaze nenga mmeka wakyemmanyita bano abasajja tobatwala wuwo waka wennyini si wekiri kyeza olunaku zibase nenga mmeka omwezi tufulumye nze nganze buli omu wanene alina bbeeyi ye bbeeyi esinziira ku ki ku nkolayo ate sinzira ekifo ky'olimu gundi gye baba bakuwa waliwo kati omuntu waleeza ogumwaka 7 waleeza ogumwe 3 kati buli omu nebbeeyi ye omwezi kati nganze omwezi nfulumye emitwalo 39 zemba landlord ate naye tonnimba tonnimba emitwalo ameka 3 mmeka 9 tezisobola vaayo tezivaayo tosobola kunnimba kati goyinza ofulumya 39 ng'omwezi oluusi ne gugwako nga tonnayadde emitwalo 3 yadde 2 togalina ziwandabadde saving osasula mugagga kyenabadde nkubuuza oli n'ogaana okukiŋŋamba muyina abagagga kati omugagga akwongerako ki atali nti akuwa kapito abeera tampa kapito naye ate nange wenkolera buli omu yeetaaga munne ampa okukolera nange nemusasula omugagga yakuwa room sikyo bakasitoma abo tabayinaako ye talinaako buzibu kasita omusasula ye kasita omuwezize ebisigadde byokola biba bibyo biba tebimukwatako Naye embike photography yateekamu akasente media shade netongeramu akasente munansonyiwa okuseka naye waliwo story ez'okola n'ogamba okay bino ngambadde sibimanyi nenjiga ebintu ebimu neweebuuza Uganda ki kye tuliko emirimu lwaki tetutereeza ku mirimu yakubuuzaako ku mukwano gwange ali mu position emu mubuuze naye njala kusooka kumanya gavumenti omwaka job opportunities eteekawo mmeka kubanga I think wembadde njogera n'omuntu ono aŋŋamba abikooye naye yamanyira okukwata ku ssente ate yasooka nakukola ne bamuyisa bubi minimum wage simanyi babaka kye bajoogerako kuba kati kyemmanyi nti obeera nga oli mu ggwanga erina minimum wage etteeka eryo waliwo ssente ze baba basasula omuntu yenna weeyita mbuga oyagala abakozi kola waliwo ssente zizoba tokka abakola amateeka ze baba balabye nti oba oli awo ziba zimala omuntu wa bulijjo lyagaana okuteesebwako tuli mu mateeka gatatuyamba tulisimanya ku social media biki so mbadde nsaba tukyuseemu bannange kubanga eggwanga naddala anyway kakati maama kambuuze nga tunaatera omumaliriza wejjusa nejjusa nange guno omulimu nkola sikwagala mbeera ne Uganda tuli bubi nnyo tulinga batalina bakulembeze bannange temuraising issues zino bantu bano bazitegeere abaliwo bonna abaana bakulembeze andi kakati munnange kati omuntu wa wansi tolina wooyogerera tewali akumanyi kati Wuuno atandika otya naye nga tuli bubi baaba waliwo ba MP ba MP nabo bakusa mbuto zaabwe basawa obululu olumala balonda nga badde eri batandika kulya ssente ffe tebalina kye batwongerako tuli bubi kambuzeyo ekirala omulimu guno guswaza mu ndabayo guno omulimu guswaliza ddala
guswaza nze kati bwe manvudde ano entambula bwe manfulumya wabweru mbasaagala musajja gezaako kuneemanyiiza okunyimiriza mama mpulira nswala bino mbikolere eno munda ate bwe nfuluma nengina nange mba mulala nnyo mba mulala mba njagala nfuneko ku basajja abagaga abalinamu ku ssente nange omusajja asobola okunsangamu kuba ayimirira awo paakinga awo naye mbasaagala kuneemanyiiza kwagade engeri gyetumaliriza njala buuza bibuuzo ebyo byensanga mu society. Ekirala olina omusajja? Sirina musajja. Sirina musajja. Tebakwana? Bankwana naye era abasajja baba bayaayi. Oli akugamba ngenda akutwala ewaka omulinda tomulaba bwakutwala nawo n'obivaako. Omugoba. Ate nga so omusi babiri. Naffe batukwana abasajja batwagala n'abasajja bayaayi. Waliwo yakusuubiza obufumbo? Nina abanja bansuubiza naye era sinabakulaba oyadde n'omu. Abakusuubiza bali mu bano abakugula oba? Waliwo yansuubiza naye tamanyi nti nkola guno omulimu. Angamba agenda kumpa so simulaba. Nange ate nali mwesunza amponye guno omulimu. Wamugamba okola mulimu ki? Tetwabigendako nnyo tiyabimbuuza. Yali tanababimbuuza balungi. Nesenga yakubuuza. Sobola sandi mugambye. Nani mugambe siika chips. Kubeje je emirimu gye tulimbiramu kati. Wangi maama. Kusiika chips, kola mu hoteli, kusiba nviiri. Bwe bityo. Kati omutoyinza mugamba nti ndineeko. Kiba kiswaza. Bana guno mulimu mubi naffe tugukolera eno. Mbubba. Lwaki mugukola bwe mumanya nti mubi? Lwaki temukola ebyo n'ofunayo ka capital n'okola chips n'osiika chips nga byogambye? Lwaki tugulemeramu? Ate ffena tumanyi nti mubi. Tugulemeramu naye era kati nga bwe nkugambye nti nze bankozesaako nako okubeeraawo. Okubeeraawo nga nkola nnyo ate nga tebansasula ssente zemba njagala. Sangala kinagamba sijja sobola. Ate bwe nafuna akayingirako muneenyingirako muneeno nendaba kale nga nfunafunayo kitonotono. Sobola okwebeezaawo, nsobola okwegulira ekizigo okusiba nviiri kyemba njagadde nkyetuusaako. Nengamba kanjira mbeerabeeramuko. Tuusala ndifuna ssente za bizinensi gyembadde njagala. Gyemba njagala. Oyina eddiini? Nina eddiini. Oli mu ki? Nina eddiini, ndi mulokole. Nze buli lwasande ngenda nensaba. Wangi maama. Ngenda nempuliriza ekigambo. Nsaba Mukama Katonda nsonyiwa n'omulimu gwenkola si mulungi. Kwegamba ogenda buli sande n'osaba ne weenenya ebibi bya wiiki ejja. Kuba mune osanga mune Katonda ampita ate nga ndi muguno omulimu. Musabanda anfunira omulimu omutuufu ampa omusajja nange nfumbirweko kuba nange neegomba bakazi abali mu bikomera byabwe. Abatakola gino emirimu egyaffe. Saba Mukama Katonda ansonyiwe. Okay, kale kakati nga tumaliriza ngenda kusaba waliwo ebyo mu luzungu bakiyita myths. Ebyo bye bamanyi ku banneeko naye nga si bituufu. Oba ntegerekese? Ontegedde bulungi? Ebyo bye tukuze tuwulira naye nga si bituufu. For example, mpulira bagamba abakola ebya NKEERA gyange babbi. Okitegeera ebintu weebityo. Njagala olina by'omanyiyo? Byowulira ntu bye boogera oba wali owulira nga naawe okula ku NKEERA gyange naye ng'ogamba kino nakiwuliranga naye si kituufu. Nze nange wano wendi nali sinabayingira mu guno omulimu naye nga nange baneekomba tyo bayitako. Nga manyi bwe mbayitako ne mbatunulako bwe nti bayinza okunkuba ejjinja. Nga nange mpulira bagamba babbi simanyi biki simanyi batuga abasajja.
nange mpulira babyogera naye era si bituufu kubanga nze nange wano wendi nze ne bwembeera n'omusajja kubanga nze manyi n'okubeerawo n'ensuza abasajja naye omusajja nabwasuulawo ssente ze omwezi mugwako mugamba ssente ze ziizo naawe leka iye guno omulimu temuli bubbi ffe tetuli babbi kaza tobbanga nkuza okutuuka wano sibbangako okwabeeranko mu wallet yadde ensonga lwaki abasajja batwagala ensonga lwaki nze abasajja batwagala wano mu kibo kyaffe tetuli babbi. Okay, kati kiki njagala osindike message eri abakulembeze bammwe kiki wandiyagadde bakolere kubanga ongambye yagala bivaamu ya bakulembeze bo gavumenti biki ne bewalonda oba walonda. Nze nalonda nsaba omukulembeze kubanga ffe tuli bantu bansi ffe tebatulaba nsaba omukulembeze atufunire emirimu atuwe emirimu atuwe ebyokukola kubanga naffe tuli bubi tuli eno banayinza waliwo nitukanisa ninga banange bata tulina bakulembeze naye nga tutumulaba waali saba atufeeko naffe atuyambe nga bwayamba abalala ndaba akwata ayamba abaggaga ayamba abantu naye kati ffe abantu babansi ffe tatufaako ffe tatuyamba ninga omukulembeze waffe tumwagala. Okay, Samike agemanya gange Unique Media ye channel era nga tubaye tunyumyanyumyamu n'omukyalo ono ku bintu bye engeri gyatambuzamu obulamu bwe. MBK ne MBK ne Media Shade Uganda ebateekamu akasente era nga MBK yali emega wa kamera. Ngenda kukolayo kyesikolangako programu eno musajja wange ngenda kukolayo kyesikolanko MBK ngenda muwaayo chance abeeko ekibuuzo kyabuuza oba oliawo kyesikoonyeeko then nina ne gwe natambudde naye omulala bamuyita Alan Gamoli naye abeeko kyabuuza. MBK ntandika naawe muzeeyi. Tekitera kubaawo naye leero mwendi nange ekibuuzo ekigenda eri omukyalo oyo nsaba kumubuuzaako nti nga abantu abalawe bakeera ku makya n'asaba nti Mukama nsaba olwaleero okinkolere nve mu kibuga omwo nga nkiyodde asaba ssaala ki ku makya bw'aba atandika olunaku naddala ng'ali mu mulimu guno. N'ekibuuzo ekirala kapitaali atya mukwano gwe yamugamba nti waliyo omulimu bwe guti ki ekyamujjira mu bwongo yalowooza ku kapito gwatandika naye oba tebaba na kapito. Kati nga bwe nkugamba nti nze nina eddiini mu mutima kubanga nze manyi buli kimu kyenkola Katonda andaba wadde gino emirimu gye nkola si mirungi naye nze nkeera ku makya nenfukamira awo mu lumu yange nensaba kama Katonda mpa obulamu andeetere bakasitoma nkikube nfune ssente nange bino mbiveemu. Kyokeera osaba ate n'akawungezi nera nemusaba andeetere bakasitoma abalungi abasasula abatantuga nomuna abasajja bafuuka bayaayi ayinza okutwalayo n'akutuga then abuuziza ekya kapito. Guno omulimu temuli kapito gossaamu kapito beera naye kuva dda kapito temuli kapito gossaamu obeera naye kuva mu buto poza okujja okugula sabbuuni kunaaba nakoza ngoye zo n'amasuuka byokka tewali kirala poza n'okusasula ekifo ky'omugagga naye nga kapito tewali gossaamu nze sirina gwe nassaamu bwe woyingira mu guno omulimu tolina kyossaamu kapito obeera naye kuva dda. MBK mutadde Alan Gamoli amanya neyanziza mukulu Sami okumpayo akakisa kano. Ekibuuzo ekisooka kigenda wagambye oli ready oba oli wajjanga akwepikira nga asobola okutwala ewaka okwanjula biki byonna byonna oba yagala omusajja. N'ekibuuzo kye nnina ekisooka okyalina feeling kyekyo ekibuuzo ekisooka. Era ekibuuzo ekyokubiri ekibuuzo ekyokubiri kigenda nti ugambye kapito ova naye kuva kuki kuva buto kati tugambe obuntu ng'obupiira webityo
musajja yajja nabyo oba gwe kenyini goyino biprovidinga? Alan Gamola agambye wabayo obupiira ani abugula. obupiira wano eno tulina abatuleetera bwa bwereere buno bwa gavumenti. Bubeera waawo nera tubeera nabo mulumu mwena mubokisi mpitirivu sinza nazimalawo mwebuli bubana tubeera nabo wano. Then ekyokubiri feelings zikyalimu osobola okuleka ewaka n'ofumbira omwami akatunda mbu akomawo oba era ekyoyoyo kiyinza okubba bba nogaka ngende beyo olutuzaye nga 3 nkomewo. Kati fe abakyala kati fe wano tusobola okufumba. Nze nganze nsobola okufumba. Feeling tulina naffe tulina laavu tumanyi omukwano naffe tusobola okufumba. Kati nga kiba kinzizaayo ate gyemba nava mpozi okujja ku nga nawe tosobola kundabirira. Naye ng'okedde ku makya ontere ondekedde sente z'akameeza nfumbe emmere okomawo ne nkulisaayo akatunda kabaawo awo emmere ne nzijula ne tulya. Naffe tulina omukwano. Mweziri Kyalimu. Mweziri nyingi. Iye. Kati kambuze ekisemba embika ajjeko kamera ye muveeko expenditure y'olunaku ogenda gingamba naye ekisooka waliwo kasitoma gw'ofuna n'ogamba leero ono gwe nafunye baaba sente nziridde naye azimazeeyo. Anti kati abasajja banjawulo mwe muli banjawulo abasajja. Wana gw'ofuna nga wamangu mangu n'ogamba naye tanakyankoze kungola kuza bwereere. Ne waliwo no gw'ofuna ssebo sente n'ozikolera n'olyoka otuuya naawe n'ogamba n'amala yezize. N'owulira n'obusungu n'ogenda n'ogula ekipa ya bbiya n'oginywako. Oziryako nga zaakumenya okukola. Waliwo ajja n'ogamba ono ndidde za bwereere. Bangi nnyo. Be basinga obungi. Nze manyi basindikako simanyi yaani ono omukyala ani ono oyo abeera n'eddagala zimanyiriza amaanyi g'ekisajja mugamba agendako eyo waggunda omukyala amwerabidde kubanyaawo obulango ku TV. N'omuga agendako eyo. Ng'olaba olidde za bwereere. N'omuga oluddako saagala nde za bwereere gendako eyo. Kyekananga. Wema mukole nti muba soba. Oba weetaaga onywamu bbiya weetaaga onywamu kagundi obeere nga ovuddeko. Kati nze nganze omuntu onywamuko ekyolumu ate osooka n'obuza ebbanga lyenkoledde sente nga ndaba teziwera olumu ne weekyawa n'ozinywa n'ozinywa n'ogamba n'akola enkyoba nga mutuufu sente zinyiiza guno omulimu gunyiiza oyinza ozikola leero oluusi kati n'obeera enkya n'otafuna n'ozirya kati lw'oba ofunyeyo tojja kwerumya. Ffe tulya bulungi kitubagadde kye tulya. Kwanza siyinza kwerumya mba ntoola ku mubiri gwange guno nina okuguzaako. Nina okulya kyemba neetaaze. Samike Unique Media ye channel MBK ne Media Shade bateekamu akasente. We sign out.